Kubanga gye nakomanga okupangulukuka nga nzigulira oluggi omufu bwe yanneegattangako ne tuconnectinga nannyambaza rejection, naggula entalo, nanteekako okufiirizibwa, nanteekako okulemererwa. Kati nze mu buliwo ate n'enkyawa bano abantulugunyanga abanjogerangako ebigambo. Kumba aboogera ebigambo ono omufu y'abambala n'abakozesa gye ndi. Bameka ng'ontegeera. Manyi oyagala nnyo okuba emizimu, leero lwakwenenya kibi. Sawa ya kwenenya kibi. Bannange nze mbagamba yes, nga mbagamba ekintu ky'okwenenya kimala bingi. Tekimala bingi nti because you've said sorry naye newa Katonda mukwano kikola. Nze mujjukire nabagamba nti wosobya omuntu oba osobeza muntu wa Katonda. Tosobya muntu just nti muntu buntu. Oyo omuntu abeera wa Katonda era bw'omwetondera ne Katonda muli asanyuka. Tosobola kugenda ng'olumya buli muntu and you think everything will be okay. Tosobola kugenda ng'olumya abantu nolowooza nti buli kimu kigenda kubeera bulungi. Go apologize to those people. Nze mbabuulira. Ojja kusaba Katonda, osiibe, okole buli kimu, ogambe nti bannakirabika Katonda gwensaba si ye mutuufu gwe nina okusaba. Naye nga bewaka byamaziga be bangi, nga bewalumya mukwano gwange be bangi. Go apologize to those people. Yes, first apologize to those people. You come back to God. You apologize. Ebintu ebimu tubitwala slightly naye nga in actual sense tebitwalika nga we tubitwala. So mikwano gyange olunaku olwaleero era mbaleetedde Pastor Vicky. Era gwe mbaleetedde olunaku olwaleero nga zze okwogera ku kwenenya. Okwenenyeza Katonda wamu n'abo abantu betuba twakola obubi. Betuba twakola obubi nabo obeenenyeze. Wateefu nga gw'osaba weenenyeza Katonda naye nga n'oli gwe wasaba obubi ali eri akusabira Katonda akubonereze. Ekyo kirowoozezaako mukwano gwange. So kati olunaku olwaleero nga bwe mbagambye mbaleetedde Pastor Vicky nga zo tuwakubaka nate obw'okwenenya era nkusaba omuwulirize nawe ofunemu ekyokuyiga. Pastor Vicky wuuyo. Nyamu omutima ogugenda okulera abaana b'otazaala. Obafuukire maama. Ligenda okulaba nga tesiti ekoze eki? Nga togiina. Ne liryoka ligenda lisemba akaana akawala akali awo akatategerekeka. Kali muniigiina naye nga kalina omutima. Kasanga abaana abazanya bwe kasanga akaaba ani akubye munne mwe mulekerawo okuba munamu amasirikawo ne kamusangula eminyira ne kakwata ekyebibiri wamma genda ogule sweet. Eggulu ne ligamulabe kana akaana nga kalina omutima ogwagala abaana ogulumirirwa abaana ate nga guli genuine wangi. Mukama n'alyoka akakwata nga bwe kafaanana n'agenda akasimba mu mutima gw'omusajja oli corporate class gwe nkugambyeko aba ali mu ofiisi bw'ati n'afuna okwolesebwa ng'akalaba n'asooka agamba ono wakuyamba kiki ng'alaba tategerekeka bulungi. Ekiro n'addamu aloota ekirooto ng'akawanise ne marriage certificate bw'ati. Awo n'atandika okutawaana. Tamanyi gye kava, tamanyi gye kabeera, n'agamba kangendeko mu kyaki. N'ayingira, agenda okutuuka mu kyaki nga atuula just next to her. Omanyi Katonda apanga. Ekimugaye nti genda ku kyaki kyekiwanula akawala nako ne kikaleetawa. Agenda okukabuuza. Oyina essimu? Nedda.
ng'akalekera kaadi yaako ng'akagamba ononkubirako mbadde nsaba onkubireko ku ssimu kali awo tekabitegeera emyezi egyo obalabirawo mu ofiisi nga ze akugamba musumba njagala kuwasa mwana ono naye bannange nga gwe baagala okuwasa yenna ali awo kwegamba naye ng'omusajja ali serious 3 months down the road ne kajja mu gawuni ne kayita mu lukuubo muba muli awo tantantala 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 tantala ne kalyoka kayitawo ng'abali organized be bakuba engalo gawuni ng'eva kunonewa kaliko n'agitereza kogwako kukola ki kiki kayina omutima ekyawandiikibwa kigambye amaaso ga Mukama gatunulatunula, the eyes of the Lord run throughout the whole earth, ganoonya omuntu ayina omutima ogutuukiridde asobole okweraga nga bw'ali ow'amaanyi. Omutima ogutuukiridde Katonda yagunoonya, ekyo kyampangula. Katonda yakulwanirira, Katonda yakuwolereza, ne bw'obeera n'obwetaavu Katonda yabaako gwakwatako naga akwata ssente bwe ziti ozintwalirire omwana wange wangi. Gwe musajja gwali wano totawana na bana abaana bali wano kwegamba batuuse Abu Dhabi ne beeraba nga bali mu bulamu bulala nnyo. Omanyi kati bali mu biyumba by'abagagga, kati sitaani agenda namugaa nti naawe bbaawe ateekwa kubanga environment eri bweti. Kati ogenda omukwana agenda okugeraageranya nga toli ku level ya kiyumba gy'akolera. Gwe tofaayo, funa omutima omulungi. Olwaleero kabirira mutima. Oyo nina omulenzi gwe mmanyi yagenda n'anoonya omwana omuwala ayagala muwasa, kyokka asabye eggulu limugambye oyo ye mukyalawo, n'alyoka amuteega bambi mbeera nga si nnungi wangi. Agenda okwesimba ku mwana omuwala, yamugambirawo noonya kiraasiyo. Omulenzi kye yakola n'addayo eri Katonda n'amugamba, Mukama, omukyala gwe wampadde yaŋŋambye nnoonye kiraasi yange. Mwana mulenzi n'agenda ew'omusumba n'amubuulira, musumba n'amugamba, gwe tofaayo, sigala ng'olindiridde Katonda. Eggulu kye lyakola ne lijja lirumba omwana omuwala nga wayiseewo emyezi nga 6, ate lyasooka ne limukuba ekidibo nga tewali yadde amukwana, nga tewali yadde amusekera, nga tewali, nga yeemanyi wa class ki ya waggulu nnyo wangi. Kaakati omwana mulenzi ye n'alemera Katonda, n'akuuma omutima gwe, teyatabanguka, teyayomba na mwana muwala, n'addayo eri Katonda. Omwana omuwala 6 months down the road n'alyoka aloota ekirooto nga bayina interview gye bagendako nga waliwo omulimu, naye omulimu gulinga munene nnyo mu kirooto bwe yali akiwulira, kati nga guliko competition nene nnyo. Ne bayingira hall yali nene, abantu nga bajjudde hall eri, naye nga bonna banoonya omulimu gutya gumu. Bwe bayingira hall ne bajja babawa empapula bonna nga balina okukola interviews, ne bakola written interviews, ne babasolozaako empapula, kati ne babaako we baatuula waiting room. Omukyala bana bangi basingo basabira obufumbo naye tebalina mutima gwa bufumbo wangi.
oyagala musajja ow'amaanyi abo ab'amaanyi onoosobola omuwanirira gwe olina embava olina amafuta agawanirira paasita gwe kwosiibulukukira n'omalayo 12 olugira bwoti muba mwakasaba yesaala nosooka onywayo emimiro gya juisi awo akoze bikulu abantu baba basiiba okumalayo ebisiibo gweno ng'amaanyi obasanga babuusa bana buuka niye nga ye asiibye ku juice cocktail juice mulimu omuyembe mulimu kyekirala mulimu omucungwa mulimu mangada mulimu beetroot mulimu byasiibyeko mulimu n'enseenene anoonya musajja asinga okuba n'amafuta asinga okuba n'essente asinga okuba Mukama n'agamba no problem kubanga ye talina buzibu abasajja abayina very diligent men of equity gye bali ng'ate batya Katonda baana be gye bali agenza abakolamu omulimu n'alyo kati eno oba osaba essaala Mukama n'alyoka asupporting omusajja somewhere mukyala we yafa alina obwana obwo bubiri ka myaka 3 kalala ka myaka 4 natural abasajja tebamanyi kulabira baana kati bamutawanya buzuukuka kumacha dadi kino dadi n'abutunuulira n'akaba amaziga Mukama mpa omukyala omutuufu anaalabirira abaana bange eno osaba saala eno waliyo akaba amaziga ku lw'omukyala Mukama n'agamba bano ddiirwa erabika ekoze eki naye Katonda omanyi yetazimba mulimu gunaafa alaba oba gy'anaakutwala onoosobola okuyimirirayo onoosobola okuyimirirayo kati alina kusooka kukolamu mulimu bagenda okuleeta okukuteeka ku weighing scale tandikira ku muzigo w'osula koze eno waliyo emizigo bed space kakati olaba ne mu bed space obwesigwa bwakulemwa wakafumbirwa ab'omu bed space abo kana akatanda akasookera ddala ne wana akasemba mu nsooli okwo n'ogattako ki akaana kamu ani oyinawo abafumba abali mu bed space balina n'akaana kaabwe naye olaba oli akatunula wangi n'olya byozze nabyo byonna kyapati yo n'ogikunyula n'ogirya n'oginywerako abamu ojja netekaawe nkoko namba n'ogirya okuva ku ntwingiri paka ku lusingosingo akaana nga kali wali kakola ki kyokka gy'olaga gy'emyaka gy'akaana Mukama n'akutunuulira nga tesiti yo agikolera ku kana aka bed space wano awaddako eggulu ligenda okulaba akaana ne kajja ne kakutunuulira anti biwooma naye nga mu ngeri endala kakugamba anti mpaako n'olya n'omalawo enkoko yo eggulu ne ligamba oyo mu buli ngeri yonna kubanga nga likunoonyaamu omutima ogugenda okulera abaana b'otazaala obafuukire maama
ligenda okulaba nga test yekoze eki nga togiina ne liryoka ligenda lisemba akaana akawala akali awo akatategerekeka kali mu niigiina naye nga kalina omutima kasanga abaana abazanya bwe kasanga akaaba ani akubye munne mwe mulekerawo okuba munamu amasirikawo ne kamusangula eminyira ne kakwata ekyebibiri wamma genda ogule switi eggulu ne ligamulabe kano akaana nga kalina omutima ogwagala abaana ogulumirirwa abaana ate nga guli genuine. Kangubuulire naddala gwe singali waliwo ku basengo wano kangubuulire tola nti oli muwala mulungi tola nti ne figo oyina naye kankubuulira amazima beauty si yeekola amaka nkubuulira beauty si yeekola ki amaka bano boolaba bawaana ettaala si lwakuba ttaala ekimufuula ettaala alimu embala kuba kati bw'olaba bawaana wano bannange ettaala ndowooza n'ogaa nange ngenda ggula jiiki ekyo kyamujjira bugizi wabweru beauty y'owabweru eye muyambye buyambi gwe tolaba okwefukamiza wano ali mu kusasula mutango ogw'amaka nkubuulira kati oyinza omulaba n'olowooza nti beauty ye yemuwaniridde si beauty si yewanirira abafumbo nkyogera abafumbo abali wano banjulira kyeva olaba osanga omulala ate nga talinaako na beauty yonna naye ng'ali mu maka gafumbo lwaki alina omutima oguwanirira amaka kubanga omutima gwe gwakyuka amanyi kye bayita okwetonda amanyi kye bayita okwennenya amanyi kye bayita okusabumitinga amanyi kye bayita okugumiikiriza amanyi kye bayita kati gw'oli ku mizimu egiriyo n'egiriyo fire egikwata obufumbo fire eddogo lya step mother fire emizimu gyonna egya Abu Dhabi egikwatagana n'egye Saudi negimalira wa e Dubai waliwo eyaŋŋamba musumba omanyi lwaki tuluddewo okufumbirwa omanyi gye mugoba eyo gyonna bagisindika eno mu nsenyi enkalu kati bwe twajja musumba ne tugigwamu wagigwamu naye bw'ona ogigwamu n'omutima oguteredde Katonda alina obusobozi obugisaasaanya n'amaliriza nga akukoledde divine connection wanje bameka ng'otandise okuntegeera nyamba ontegeere kuba kankubuulire tubonebonedde mu bulokozi tusiraanidde mu bulokozi gwe senga Katonda akubikkulirako omukazi omunene akulimu n'otegeera obunene bwo wandibadde tokyakola kavuyo konna kubanga muggwe mulimu omukazi omunene mulimu omusajja omunene ne sitaani amutuulidde bw'ati lwa mpisa ezikulimu obusungu bwe mbadde nkugamba bwe nabeeranga nabwo tosobola kuba na busungu n'otayiwa mafuta kyekimu ku bintu ebikyasinza okwambula omuweereza yenna amafuta oba omukkiriza yenna amafuta sitaani talina buzibu by the way sitaani atulese ne tukola ebintu ebirala byonna okuweereza tuweereza
okusiga tusiga, kusaba tusaba, ebisibo tubisibye. Ye talina buzibu, siba saba, genda ku kyaki, talina overnight genda ozibeeremu, as long as okomawo n'obusungu bwo, ye talina buzibu. Genda olugambo okomewo nalwo, no problem. Kati mu biseera ebyo obulamu bwange bwatawaana nnyo. Bannange nalaba kye bayita rejection olw'obusungu. Abantu nga bankyawa n'awatali, nze gwe bawayiriza, nze tewali kintu kirumanga kuwayirizibwa. Ne kyotaakoze nga bagamba Viki ye yakoze eki, Viki ye yakikoze. Ne kyotaayogedde ekyo Viki ye yakyogedde. Busungu. Mu mbeera eyo gwawayirizibwa, gwali rejected, kati nendyoka ndaba kye bayita obwavu. Natawaana n'obwavu. Nentuuka nga n'ekyokulya sikiraba. Wanje omuntu ng'olina obusungu obeerako kwega buli kintu kikwegaana, kubanga muggwe Katonda tabeeramu. Obwatuuka n'awatali, aweetaagisa n'awateetaagisa, buli kaseera olaba nga abakwetoolodde kyekizibu. Gwe obusungu bwo oba tobulaba. Kati nembonaabona nnyo mu mbeera efaanana bwetyo, okutuusa olunaku lumu lwe nakoowa nempulira nga nkooye. Kubanga gye nakomanga okupangulukuka nga nzigulira oluggi omufu. Omufu bwe yanneegattangako ne tuconnectinga nannyambaza rejection. Naggula entalo, nanteekako okufiirizibwa, nanteekako okulemererwa. Kati nze mu buliwo ate n'enkyawa bano abantulugunyanga, abanjogerangako ebigambo. Kumba aboogera ebigambo ono omufu y'abambala n'abakozesa gye ndi. Bameka ng'ontegeera. Manyi oyagala nnyo okuba emizimu, leero lwakwenenya kibi. N'enkibikkulirwa. Ekintu ekyo kyannuma. Kwolwo ne ŋŋenda mu maaso ga Mukama ne ŋŋamba Mukama, nsaasira onsumulule. Nenkabirira Katonda nsumulule mu busungu. Nga waliwo ekiruyi lwe kinnyambala ne kiva awatali. Olusi kyangwiranga bugwizi, abamu naawe waliwo lwe kikwambala nga tomanyi na gye kiva, naye mu kukabirira Katonda nsumulule ne mubuuza n'okumubuuza naye obusungu buno lwaki tebugenda. Mu kubuuza Katonda ne ndyoka ndaba empologoma eyakula neewolanga eri mu kisaka. Wanje oba onfolowinga bulungi? Ebintu ebimu ebitulemerako bibaako ensibuko eba yeetaaga okudiiringa nayo. Nenkabirira Katonda n'empologoma ne ŋŋamba Mukama, obe wali weenenyezanga ne bye weenenya tomanyi gye byatandikira, naye ng'oteekeddwa okubyenenya. Mukama nannyamba n'agindaga ne ntandika okugamba Mukama ey'empologoma yonna gyeri, oba saddaaka oba bakadde bange be bagiwaayo, oba ne ŋŋamba nsaasira. Ne neenenya. Akabonero akasookera ddala, omwoyo wa Mukama era lumu nali mu kusaba okunene, nendaba akamotoka nga kazze kalinga buno obutambuza. Waliwo obumotoka obwo bwe basiba ne bakonektingako kagundi akata nga bataekamu embwa, ne batambula ye bakayita kaani kakeegi. Kati mu nsi ey'omwoyo abasajja bajja nga bakanyama ne bagenda empologoma eri we yali ne bagibebba, ne bagisitula, ne bagiyingiza kakeegi, ne bateekako ekikufulu, ne basimbula akamotoka ne bagenda nako. Bannange Katonda n'atandika okugenda nga nnyamba, n'agenda nga nnyamba mu buliwo, ebintu ne bitandika okubaawo, kuba ye Sitaani asigala alumba, naye luli ebyantabulanga ku luno kati nga bibaawo. Viki n'ensigala mu buntu. Era olunaku Katonda lwe yansumulula obulungi n'enkakasa nti wabula Mukama ansumuludde, twagenda mu kyalo kukwanjula. Omu ku muto wange yali ayanjula.
ne tugenda mu kyalo. Kati bwe tugenda abaana be twagenda nabo abamu ku mikwano gyaffe ku makya n'aloota ekirooto n'agamba ndoose ekirooto ng'olunaku nga lwa mukolo abantu nga bangi bazze. Naye mu bantu abangi bali ne mugiramu akakazi nga kampi nnyo bwe kati naye nga kajjudde obusungu, kajjudde ekiruyi, kajjudde obukaawu, ng'okatunulako n'olaba nga kajjudde ebintu ebyo. Kati mu kirooto kagenda katambula mu bantu, kagenda kababuuza, Victor mumundabiddeko? Omukyala muli n'ategeera nti akakyala kano kanoonya naye we kankwatirako wonna kagenda kunkola obulabe. Ne kagenda nga bakabuuza, Victor mumundabiddeko? Ne bakagamba tetunnamulabako. Victor mumundabiddeko? Tetunnamulabako. Agamba agenda okulaba nga katambula kajja sayidi gye nkola ki? We yalina agamba bannange tufudde. Akakazi kagenda okulaba ne kajja paka ne kantuukako. Nange ne kambuuza, Victor mundabiddeko? Ne nkagamba sinnamulabako, ne kayitawo ne keeyongerayo. Olwo mmaze okaabirira Katonda neenenyeza ngambye Mukama nsaasira, Mukama nsumulula. Natuuka ku pointi n'enkitegeera nti obusungu nga nkyabuyina, nga ndaba siina kintu kya mukisa kye ngenda kukwatako. Kuba lwe luggi lwe nayina olwayingizanga abafu ne banteekako okuganibwa ne batta ebintu byange byonna, ne nfuna okuwayirizibwa, ne nfuna obwavu, ne nfuna buli kimu, amafuta nga ngayiwa, nze nga ndoota ebirooto. Batugambanga nti bw'oloota ekirooto n'osaba tekibaawo. Nze nga buli kye ndoota kye kibaawo. Bwe ndoota abafudde bukya bafudde era wampona. Ne sitakuloota mu sizoni eyo. Kwegambanga ne sitaani nga yannyambaza obusungu. Enjiri nga bagibuulira naye nga sigifaako nnyo. Nafangayo nnyo, manye bw'oba wasuze ng'olina ekyakutuze. Owulira buli musumba ayimirira oyagala kyaba atuukirako. Kati nze nga basomesa birala bwe tuyimirira okusaba ndi ku kino ekyakoze eki? Ekyantuze, ekinnuma. Sitaani ye n'agamba wamma Viki gwe wamma sigaza obusungu. Kati nga ndi mukyala mbeeraawo naye bannange nga bwe wabaawo ekimbagula nga zivaako ne zigatta. Naye nga ndi mulokole, bino mbikugamba ndi mulokole. Era mpulira njagala Katonda, kyenjogera nkitegeeza. Wanje Bayibuli egamba kansooke nkuwa olunyiri luno, engero 22, olunyiri olwa 24 n'olwa 25. Engero essula eya 22 okutandika n'olunyiriri olwa 24. Togwananga muntu wa busungu, togendanga na muntu ow'ekiruyi. Olemenga okuyiga amakubo ge n'ofunira emmeeme eyo ekyambika. Tokwananga muntu wa busungu. Mukama atuweerera amagezi. Gamba akuliranye nti Mukama akugambye. Tokwananga muntu wa busungu. Era togendanga n'omuntu ow'ekiruyi. Olemenga okuyiga amakubo ge n'ofunira emmeeme eyo ekyambika. Akuwulidde? Oba aganye okugamba? Anti kati obuzibu abamu otudde na mwami ate okedde kuboggola. Tofaayo ne bw'oba okedde kuboggola, leero tuzze kuwona. Tofaayo. Ebyo byakulabyeko ku makya ga leero tagenda kuddayo bikulabamu. So Mukama atuweerera amagezi n'agamba ne mu mikwano gye tuyina tugende nga tusengejja. Bw'olaba aboggola muviire. Obusungu bukwogeza ne kyotategeeza.
wanje n'olangira bbaawo obumpi naye nga ye bbaawo n'omulangira n'obusoga naye nga yakuliisa ate obimulangira Nazaala ali wali awulira kyokka nga ne Nazaala musoga nga n'obwana bw'ozaala obuna bwonna busoga wanje omanyi obusungu bubba amagezi n'otomanya naye nzaala basoga ndya mmere ya musoga kaakati ate ekinnangiza bba wange obusoga kiki n'obumpi kati Nazaala n'awulira n'akwata mu mbinabina n'aga okobyeki mutabani agenda okudda akawungeezi n'alyoka atoowa oda aje anoonye bakigabayine kaakati ne balyoka bakusindika onoonye bakigabayino naye nga abakiga baakulekawo musoga ye yakola ki era abamu kyekyakuleetesa wanowa Abu Dhabi nga Nazaala atooye oda n'olinnya kati oli Abu Dhabi olowooza bwe wajja ozze otaasa obulamu kambaviire n'obbaviira naye ate olw'okubanga decision gye wakola si ya bwa Katonda kati otuuka eno reality y'embeera neddawo kati bwe watuuka omutima guyayaanira omwami omusoga wanje ng'amazima gennyini obufumbo bwe butyo bwe bwafa omusajja n'akusibirako kati onoonya nekyolya lutalo eyali akuliisa wamujeregerera busungu bwe butyo bwe butuseeko amaka bwe butyo bwe butuseeko emirimu Katonda nga yali akupangidde omulimu omulungi naye obusungu toyawula bosi wo toyawula bantu ba kirasi yo kwegamba ne bw'oba oyogera n'abantu abakulu oyogera nabo nga banaba ne ku mulimu bakugoba lwa busungu bosi yabuuza bubuuza lwaki otuuse leeti nze I don't mind. Nze tebamanyira. I have my papers. Era bwotyo bwe weesikamu n'okasuka ebisumuluzo n'okola ki? Okuvaawo onoonyeza omulimu. Gugaanye. Busungu. N'obwasingo senga wabuvaamu dda. Oliko beauty. Buli akulengera bw'ati abeera attracted ne maama bw'akutuukako kaawanga omususa tubasanze mu counseling pastor nze gwolaba relationship 5 bweziti abasajja nga banjiwa naye lwaki totuulako wansi weebuuze lwaki 5 bajja meaning waliwo ekibasika ne bakola ki olabika bulungi toli muwala mubi naye kiki ekyo ekiba repairing buli atuuka